kigambo kyaba yekera musimanya bazentolo ko bunyangabo kyenjojo kasasiro yenna nze bulugwe mbagambo kulota kumuleta wa njera mutagingire Frank Kajiji tumwebaze na yabere ko video eno ajibereko yose limanyo oli mu America olina hoteli wekwese bakunonya tolabikako nawe njagala bere ku video ntumanje ba AIDS wakwade desimu olabe ibintu bino kubanja ba bya rumungende nebake so yose bakoli njagala nawo bereko njagala kabogezi ba police babere kuno njagala omuntu asembayo gwe njagala mwenna abakulembeze ba national platform bere ku video asembayo gwe njagala mutagingire ye mukulembeze wa February Kyagulanyi Center mu omukulembeze omulonde sebo okwetaaga nganda bagisimu fungize ojje ku mutimbagano wani sawa zino olize information yeno ojja kutegeera bala basajja kiba planning na kiddako so biba bantu benjagala omukulembeze wa omulonde wa Kyagulanyi Center byalabate ku video eno abakulembeze ba national platform nabonna nenga gwesinga okwagala mukulu Kasolo olumu Dick ye mayo bamanyage Dick olumu jeno Major General Dick olumu ze muita Kasolo olumu so muntagingiro mukulu gwaita Kasolo olumu aje abereko wano Kasolo Major General Kasolo olumu mu Luganda ati Dick olumu njala abere ku video eno batuna tandika alright kati ndowooza njala tuite mbwa kubanga manyi muliro obudde butono nnyo mwagala genda kola bintu bino birala nnyo yenna nyine toilet njala abere kuno mumanye ensonga lwaki yagula toilet esigendayo ndozabula byekola live example lwaki omuntu agula toilet n'atambula nayo leo muita nanyine toilet munenya kanjala tandika n'ekigolo njala tandika n'akaloozo kaalyo then tulyoke tugenda ku video eyatulese mukitegedde bannange alright mu kalowoozo ka leero kagenderi bannayuganda mwenna buli mujasinzira okulabira akatambi kano nga muno mulimu munnayuganda ali wansi anyigirizibwa muno mulimu munnayuganda atalina mulimu muno mulimu munnayuganda gwe batwalako ettaka mulimu munnayuganda atasobola kuyekyamisana mulimu munnayuganda gwe babbako ebintu bye mulimu munnayuganda ali mu magye mulimu munnayuganda ali mu police mulimu munnayuganda ali mu prison mulimu munnayuganda ali mu UPDF ng'ogawumbidde namwe bannabyabufuzi abaga muli ku ludda oluvuganya ng'ate temuvuganya wabula musulumba busulumbi nga mutulirako oberenge ne chai kumacha nga mutisa abaana baffe muwambisa abaana baffe nenga muwoza muli opposition njagala akalozo kale kagende gye muli akalozo kale ngenda kajja mu nyengo y'olufumo olugamba nti nyini muwataba ebikere bisamba enju naye mu Uganda tunajjukirako gye buvudde katono myaka si mingi nnyo tegina myaka sigikira mu 3 plus yaliko omukulembeze w'eggwanga Milton Opeto Obote buti bwe yali agenzeeko okukyalako mu olukuŋŋaanya ensi zonna ez'amasemazinga n'ayogera oluzungu okubula okukunkumula ennyenje okuva mu baali bateeseza naye era bwe yamala okwogera ebigambo bamugamba munnange oyinza obutasobola kuddamu kubanga ewammwe ekibanyi kyagudde dda n'amenvu bakuwambye dda njira kubuuza mu magye ga Uganda temulimu musajja alinga Idi Amin Dada mu magye ga Uganda temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu polisi ya Uganda temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu prison temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu bannayuganda bakakolege betulya paani kumakya temuli musajja asobola kufuna mutima n'agandi kandidingo kwekalakasa bino sana mutekemo kyagula musoko muteke ebbali kubanga ye ne waasule uwe waliwo omuzingo ogutunudde mu kitanda kye njagala abantu abalala ojjeko Kyagulanyi mu UPDF temuli musajja asobola kukola nga Amini weyambira teyali jeno ne buli omu atudde ali comfortable mugamba ate abazungu batuliddemu olukwesimi biki nyini muwataba ebikere bisamba enju obwo tebamuwambira yali w'amaanyi nnyo n'okusinga Yose liti bahabula otabasera mutano w'akalekezi Yose yayidde to the extent neke nyini yeetya yebuuza nkyafuga Uganda akyagivuga kweri nenga akyagivuga muganya okuvayo kwekalakasa UPDF eganya okunyega buli kimba kikoze ne buli muntu ali awali comfortable favayo kubawa information temukyagala gira buli omwali maka ga atudde ali comfortable chokaje musine munga nti wabo kutuluma business zitubuze abana tebakyasoma eggwanga likyobose parliament eriwana buli mwavuma munne buli mwawumula munne eggwanga liri disorganized nenga alifuga yayika da windows ne software tebakyasoma muteka buli mwaka nuna maaso ngente tinyalole buli mwali comfortable
obote bamugamba tosobola kudda Uganda bakuwambye nga muwamba yani ye Idi Amin Dada mu Uganda ba Idi Amin Dada twababula kale gwe musajja gwe mu UPDF oboli koporo oboli major general oboli kano oboli general kye kiseera mutaase bana Uganda kuba gwe mulimo gwe mwasoma reason being Museveni simu na Uganda 2 constitution yagityobola 3 assa abantu ekyokuna Museveni takyalina buyinza mu Uganda era ekimuweezaawo nsimbi na mundu na kusiba bantu kati mwabasoma constitution musoma mateeka mugawumbidde mufo kimwandibadde mukulembera bana Uganda mulina mu mutudde mugamba nti akijja kikola ki ekijja kijje muna musirise naye ekiri atabale kyekira nasigadde waka muganya okwerwa nako kusituka ngo musajja tali kuba tasobola kuwa commanding ali jali naye n'abasigadde waka kubuddeko omuntu yenna ensobola oga nti tufusituse tujjutu tutaase bana Uganda mugamba muliringa UPDF tuine gwanga kweri omuli omba muloga kali yara bategeza nabo gisimufungize ebintu bino mule bigenda maso mu Uganda abamu awedde mu amanta ate kati Museveni yagenze muzu abamuzulu ba Muselinda ko please wait a minute Museveni amaze banga tagenda mu diaspora obaga tagenda bweru mu America wa Bungereza reason being abadde ina kyatya there are so many surrounding factors ezili mu kuitwa kwa Museveni. One, hidden factor mmoja mutanna tegeera. He was called in that meeting to see the reactions of Ugandans, but mwinamwebasi omusajja baamuyise nga waliwo hidden factors baagala okulaga bana Uganda, are they willing to take back their country? Buli muli mukuwujja biwojjolo, muli mukulya bigere byante, abala muli mukaliyoki, abala muli very happy nnyo. Then ne muvone mugamba mwagala change, ne muvone mugamba ensi mujagala. Goza lwaki bamuyisa this crucial moment nga yeke nyini. The fact is Museveni akimeta sola kutambula ataina toilet. Mulabe kigudde ku Salva Kiir. Museveni akimanyi he can't stay out of the country for few days. Niyo okuba akimanyi nti muyabaloga kye kisooka. Ekyokuleba batekamu divide and rule. Ekyokuna akimanyi bulungi nnyo, nkiddamu akimanyi bulungi nnyo. Nti okuva ku kansala asooka mpaka ku kansala asembayo mwene yabagula. Okuva kuba MP asooka bonna yabasiruwaza n'abagula buli omu atya. Amaje najjako abantu abalina powers bonna n'agateekamu abantu abatalina powers babwa orders. Soka weebuuze. Nsonga ki erwanyisa Anita Amongi ne Pacis na Muganza? That's the fact nti Museveni yakola kye tuyita divide and rule. Mubenga temusobola kutulaanso kufuna final resolution mwenna. Ekyo jogwe yamala kisetinga kati ne bwatambula bera comfortable nnyo. Kubanga tewali ayina independent orders and instruction to do to take any action in Uganda. Yakola parallel structures zize. Nga goloza nti vice president yalina obuyinza nenga ate alina obuyinza ayinza okubanga ASP wa police nga yalina obuyinza okusinga ani vice president. Kati ye kye yakola ekyo naye nakyo kibalina okuinfiltrating mu kiyingire mu kikube muzine ennaku zaataliwo mujjewo omusajja nga kye bakola obote buli omu ali mutuloto yazimba bwanadda nga atuwamba nga atutta buli omu nga gati kimala. Ensonga lwaki omusajja ono yagenze naye akimanyi gyali atudde ku maggwa amanye ekintu kiyinza okubaluka essaawa yonna naye olwokuba n'ekisookera ddala tulina enkwe tetwesigaŋŋana buli omu agabumbidde tewali omuntu asobola gani tutandike ekintu kino so nga ate abantu batulinze naffe naye abantu buli omu ali comfortable atudde. Kale nnyinimu bw'ataba ebikere bisamba enju. Nkuwuliriza omulawo gutakungula yenna ali mu UPDF ku bintu byemmenye bw'oba osobola bannayuganda bakulinze naye munaddeko buli omu neyeetuulira gwa naggamba temutunuulira Kyagulanyi Kyagulanyi temutunuulira nnyo mbagambye ne waasula wennyini waliwo omuzingo omusetinge mu nnyumba ye nti waafulumiranga mission bagitegedde nti yagenda okulinga basobola okukola ki basobola okuba ekizuka naye gwe ali mu UPDF gwe ali mu poliisi okoze omulimu ki ng'omusajja taliiwo nga mukimanyi tudde omuzungu essaazi nasobola mugamba nti yekaba kuwomye n'ataddayo kubayo omuzungu ali smart yayise Museveni ng'alina ekigendero kiragala kumanya bannayuganda omusajja afume for all these days kiki basobola okukola bonna balinganga akamyu akali ku malaalo g'akamyu kannaku batudde kubanga yabawunzika okitegedde ekyo kibadde ekigwolo kikabadde akalowoozo ka leero omusajja taliiwo buli omu asirise muli comfortable nnyo akalowoozo nkamaze ngenze ku kigula luggi era mbalamusizaako mwenna
abanyumirwa ekigulalogi kansubenti muli bulungi kati nno njagala genda ku kigulalogi kya leero era nga njala kigende mwenna bannayuganda abali mu nkyukakyuka njala mukiwulize bulungi nnyo era ng'obubaka buno njala bugende ffenna abantu abali mu diaspora abaagala change era kansubenti ne mukama wange amaze otutuuka ku vidiyo eno mu bulamu bwaffe ebiseera bisinga twagala nnyo ebintu naye ate okubifuna si kyangu nga totadde maanyi na kulowooza mu kigulalogi kya leero eno struggle twagitandika ffenna nga tukulembezza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu president omulonde buli omu n'aleeta amaanyi ge tewali yakola application kujja mu struggle eno buli omu yaleeta desire ye n'okwagala kwe mpita ku social media nga mpulirako abantu bangi nnyo boogera ebigambo bingi nnyo nze bankuba essasi nze banzijjamu eriiso nze bankola ki. It was your desire because you didn't make an application to come in the struggle. It was your desire kwali kwagala kwo love towards your country okitegeera kati that responsibility fena gye tulina okutwala. Don't look at Bobi Wine, look at yourself. Totunulira Robert Kyagulanyi Ssentamu wetunulire gwe ensi yo gikoledde kiki kyoyagala ebeere oyagala tuga nti Kyagulanyi bw'anaafa nga struggle komaawo struggle inogenda maaso yekenyini yakugamba nti ze bwe nvaawo nga kitegeeza struggle komyawo nedda tulina okusigala nga tuli ku mulamwa tutambuza ensonga zino kino kitukwatako ne munzikiriza kitukwatako ne mu business nti nanyini kigwa nti omuntu bw'abanga avuddewo abasigala batambuza struggle eno mbadde n'amasimu mangi nnyo nga mpuliriza buli side ey'abakulembeze kubanga president yalonda abakulembeze mu diaspora recently n'awummuza yawummuza n'aleeta bapya naye waliwo conflict of interest naye ng'ate mu kintu kino buli muntu alina mu stake ye ne mu stake eno gwe obuyinza obuli luddawa tofa ku mukulembeze anya kukulembera gwe fa ku buvunaanyizibwa bwo nekyo kyolina okukola kubanga omukulembeze ayinza okuba nga alina desire ne interest ye ng'omuntu mu struggle muno naye ng'ate olumirira ggwangu kusinga ye. Don't wait any leader who was elected. Please do practice your responsibility as a concerned citizen. Don't wait your leader. Tulina weakness emu nga Abafrika naddala bannayuganda nti oli bamuwa responsibility ng'omukulembeze ate aba ayagala akozesa omuntu we nga tafunye advice from the other side abantu ba leadinga ye akozesa ekyo nti yalina okukola buli kimu n'atamanya nti omukulembeze sati n'omuntu mulala asobola ojjambala. Mukino ntegeeza ki baganda ffe muna bali mu diaspora abalina okubagana omukulembeze obwalondebwa n'obuliwo njala bagamba ekigambo kimu yes oyinza okuba omuntu gwe balonda tomwagala good enough ng'olina reason being right tomwagala kituufu naye ate ne yamulonda alina ensonga lwaki yamulonda gy'ataakubuulya linda kiggwe afumita ki afumita mboobo kati akakodyo kaakano mu gavumenti waliwo omusajja oba omukazi gwe bayita IGG Inspector General of the Government. IGG ono yatunulira buli office yonna abali b'enguzi ababbi abakyamu n'abaleeta on board mu gavumenti yekola kasita IGG akola ko kiba kitegeeza owedde njala tukole ekintu kimu omukulembeze yalonda abantu bano abamanyi bulungi nnyo from A to Z naye ye kye yakola kaabalonda bateekewo newankubadde alina reports ezimu ku bo yabalonda bateekewo naye mwe kyemulina okukola buvunaanyizibwa bwomwe kukola kye tuyita report ku bo ngeri conclusive mwina ne evidence mukikube ku meeza with immediate effect ajja bakyusa naye tuleme gamba tugenda balekera obuyinza alwokuba balonze gundi nze nzijjemu omuliro nedda oli mulekabire mu ofisi ye gwotwala obuvunaanyizibwa bwo bukole kubanga omukulembeze si yakulooleza si yakuleramu sente gwenda okwekalakasa si yakukiriza ogwenda okukalakasa no buli muntu kola ekikyo oli wanga mukulembeze mulonda abere mukulembeze yes mulekabire mukulembeze just kola kye tuyita facts found omuno gwononya information yonna emulaga nti muntu mukyamu then olikogiweeyo action yetu ekoleki etekinge press dani okubanga tugenda tambula mu maaso nga tugenda maaso nga tuli mu bwetu ti nkimanyi nti abatukulembera mu bakyamu naye si essaawa gye tulina yakugenda maaso na kutwala Uganda maaso na bukulembeze mutumye abakulembeze kubanga essaawa zino lwe twogerera eri abaganda Robert Kyagulanyi Ssentamu bukyamu nga nabo gye bali bwongo bugambo bwetyo
Eria bagamba nti mutuufu naye gye bale baga kati gwaga nti Kyagulanyi mukyamu leeta obujulizi obulaga nti mukyamu nange kyenjagala wano nti bwe tuba tugaa nti gundi mukyamu yes ayinza okuba mukyamu naye tutandika okukola kye tuyita okuleeta likodi tuziteeke ku mmeeza nti ogundi gwe mwataddeko ali ABCD information mugikwate mugiwa omukulembeze mugiwa omuntu era gwe kikwatako abantu abajja kukyusibwa tulwanyisa mu 7 tuleme kulwanyisa ffe kennyini niwankubadde nyinza okuba gwe baloze simwagala nga muwanyi nti munyampi but I need to provide the information eraga nti munyampi era nenjiwayo bulungi bwe malo giwayo action etwalize netekingibwa naye before nga tonnakola ebyo byonna tuddeyo nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu twetaaga change by all means tuleme kutunula bakulembeze kubanga bakulembeze balina weakness zaabwe tetufollowing abakulembeze biki bakola tufollowing ffe kye twagala kubanga betunga tugenda kulinda bakulembeze awo tugenda kulwawo kubanga bakulembeze ayinza okuba alina personal interest ezize tekisooka ekyokubiri omukulembeze ayinza okuba alinze order mu struggle tetulinda sometimes order tutereeza tugenda maaso kati okwewala ebizibu bino byonna manya obuvunaanyizibwa mu struggle kikyoyagaliza ensi yo tolinda mukulembeze ebisigale tujja kubanga bwe tulaga kati conflicts within us or within among us nga nabo bakulembeze balonze mulaze power at this particular moment nga tunatula mu ntebe watifu nga mutuuse mu ntebe mugenda kutreatinga mutya abantu bamukulembera mbabuuza watifu mutuuse bobanga mukyali wabukulembeze nga mulaga obuyinza bungi nnyo eri abantu bamukulembera nga musobola bawuliriza bwe munaatuuka mu ntebe ate mugenda kukola mutya so kye bagamba nti kino ekintu lwala munyi tulekula ffekka abantu abakulemberwa balina amagezi bategeera abantu abakulembera beetaaga change kati gwe omukulembeze kyolina okukola olina kubeera nga ttaala n'omulisa gye balaga kati baba ne bajja nga bakola kibagoberera naye ate ttaala bwezikira tekitegeeza nti mulimu agenda kuyimirirawo nedda tusigala tutambula tugenda maaso abakulembeze muleke kulaga buyinza bungi nnyo eri abantu mukulembera abakulembeze omuntu bwakugambako nti kino kikyamukkiriza nti kikyamu kubanga gye tunaakoma okubanga tetukkiriza biki batugambyeko please ojja kuba toli mukulembeze kirala criticism omuntu okucriticizinga nga alina reason as to why he or she is criticizing you get to know the reason as to why sit down with the someone who's criticizes you omugambo why ongamba bot nebot naye bino nsobodde ngenda tambuza ntya embeera eno mbeerewo naye the moment omukulembeze toyagala kucriticizinga nga gwolowooza nti omuntu bwagambako nti ekigambo kino kiriwo ekiti gwenowooza nti owalampi bakoze kino that is wrong no kuba kye tulwanyisa dictator atayagala kuwulira kannamu bakulembeze batulonde ba temwagala kuwulira message eva mu bantu bamukulembera kiba kitegeeza ti tugenda genda ngenda kuwulira mwenna bakulembeze bali mu diaspora balondebwa please with immediate effect abantu bemukulembera gwe musingi oba gwe musingi gwa struggle so simwe abantu bamukulembera gwe musingi gwa struggle gwe mukulembeza ngenda kumala wiki katadde wadde $1 ne mu struggle omwana gwokulembera asadde mu sente omukulembeza banzira okuyita tugende mu demonstration nagalogera mu demonstration nga ye gwokulembera agenda mu demonstration okitegeera omuntu gwotwala gwogamba nti tomujja muwa mu kitiibwa nga alina n'obuyinza obusobola okuwandiikira ebola ku police n'asettinga demonstration muwe ekitiibwa it's a collective responsibility tukwatize wamu naye musooke mukendeeza amala n'obuyinza muga nti mulina muleka abantu bano exercise engero rights zaabwe bagende nti oli mukyamu kiriza nti oli mukyamu mutule wansi issues muzisetolinge tuke tugende maaso otherwise kyekibadde ekigwolo kyaleero fera bali mu diaspora tukwatagane naye abakulembeze mwetereze bwe tuba twagala change muveemu amakoona buli alimu amakoona nga goli ati bakwogerako nti olimu amakoona n'olya ng'onyiize teeka entebe yaffe wansi abaagala okukulembera we bali nkiddamu gwe omukulembeze kubaga nti olimu amakoona ne bakyogerako emirundi gisukkamu ebiri n'omeera akakazi oba akatima ku musajja nga toyagala kuliza bye bakugamba toli mukulembeze olinda kigwanyuzi mu nsi engunjufu gye twagala okuteeka mu Uganda the moment they criticize you with the evidence you have to step down nkiddamu the moment omukulembeze bakukoonako nti oli ABCD gwe n'ogaana okuvayo kiralifayingako issue kitegeeza you have to step down kyekitulwanyisa tetulwanyisa kubeera mu dictatorship ondala ng'omukulembeze the moment bakucriticizingako you have to step aside omuntu omu nakucriticizingako 2 3 4 5 community n'ogaana nti ate gw'okyakulembera oba okulembera ki no bwebanga evudde abantu bakucriticizing atali 2 3 4 5 weechecking nti why bagambye kino kye kigenda maaso
tujja kusobola okuwanga naye tawangala ebintu bino kitegeeza ebintu bino tebigenda kutambula bwe tukola ki bwe tubyagala so nno kyekintu kinyiza obagamba olwaliro then tugende ku video eyatulese ndowooza njala tandika ne video olwaliro mbutongole kansubire nti mukulu Dick Orumu atuuse Andrew Mwesi atuuse Tom Butime Frank tumwebaze Kajiji atuuse Kahanga oba Muhanga Kayanja naye atuuse kuno ku filimu ne iyo seri tiba habalo tabasula mutano wakalekezi si yaleta mzezebe atuuse kati ndoza ntandise bwenti kanso kepso kino then ndio kenze ku information entufu tutandise bwenti Monsije tulimu ejjudde bizibu. Naye bizibu bino abatamanyi politics mujja bitegeera. Yala soka bategeeza mu politics awangula atola buli kimu. Kekisoke kyokubiri. Mu politics omuntu akuba endobo ennyo ebisere bisinga gwazi kuba bateyegendereza ayinza okujja mu game. Kati kintu kigenda maaso ku media. Wotogere sawa zino yo senti bahabro tabasema mtano wakale jinsere tamzeze lesanga bisibe asasude sente bitirivu nnyo okone dobo akono na erinya ya Robert Kyagulanyi Center mu okone kibina cha national platform we pro ne people power era zino sente azitadde mu ku blackmailing propaganda nga kino bakikola on daily basis era nga asasude TV radio stations ziba bloggers abantu babulijjo wa politicians n'abantu okutambula ku TV radio stations nga bono ya erinya ya national platform Erinya Robert Kyagulanyi Center mu na buli kimu kyonna ekigera maaso ku TV byonna bisasulire bulungi nnyo era bimanyikiddwa. Naye ggwe ebintu bino obitegeera mu ki era obijja mu ki. Ng'omuntu ali eyo kinjagala osooka otegeera ensi gye tulimu abategeera bya bufuzi. Nti the moment kasita obeera ng'otidde okwataakinga oba okwogerako ekintu kitegeeza gwe byobufuzi biveemu. Nkiddamu kitegeeza gwe byobufuzi bikole ki biveemu. Tutandika tutya. Yoseri asasude sente nyingi nnyo na creatinga TV kati kuno kuliko TV gye bayita Baba TV buli muntu asobola unsubscribe Baba TV ku YouTube ne Facebook ne bitimagano jonna kuliko Okedde TV en your new vision bobo osobola unsubscribe era block it Natasha Broadcasting Service kuliko Galaxy TV ne radio station ya Galaxy kuliko Urban TV kuliko BBS Telefaida ne CBS FM we po ne ba bloggers abenjawulo abasasuddwa okonda erinnya lya Kyagulanyi buli kintu kyonna ekisoboka naye Robert nga mumanyi tagenda kudda muntu abantu bano bonna abasinga obungi ba state agent abali ku social media abala beefula nga bakola live naye nga mission yaabwe yakonda erinnya lya Kyagulanyi naye ng'ombuuza okonda erinnya ly'omusajja gw'oyonoona erinnya lye ofunamu ki kubanga bogwe mulimu gw'obasasuza abantu bano wammanga njala boogerako era bubaka buno mubatwalira kuliko omukulu eyava ebulaya nga ina nusu bitano n'amera n'ebirevu olwa stress mumanyi mutegeeze nti omulimu gwakola tugumanyi musasule naye ekinava mu yebira kajja kitegera olw'ensonga buli kyakola kiri ku record ate tekiddayo olw'ensonga nti ye bwana asukka wayina okukoma ekinamugira anaakimanya ebigo byayogedde birasaagala biddamu kubanga mwabitegedde bulungi nnyo olw'ensonga nti ffe tuli bantu abagunjufu tetwagala nnyo kulumba bantu era sagala muwe bantu bano budde oyo omukulu gwe mbagambye eyava essuliri ng'alina ennusu bitaano ne stress ne mmeze envi n'emyaka gy'alina emingi temuwa obudde muleka ayogere buli kyayagala in fact Mr. President ne ba legal advisors bo bonna please don't take action temutake action about this gentleman muleke kuba guli gwe mulimu provided talina kyakkola gwe mulimu gubaamuukera ku makya otandika okulumba okuvuma okuteka mumuleke naye nga jjukira bakama bwe bateeka etteeka liri erya computer misuse naye tewali bwe mukwatira kati bwemba manyi omuntu gwe mulimu gwalina okukola kuvuma Kyagulanyi oyo muleka temuwa don't reply him the moment kasita mulimba muwa relevance aba ayagala kubeera nga ayogerwako mu mawulire so temuleke bulungi abeere yayogere buli kyayagala kubanga ajja kuleeta n'ebintu ebigenda ye kenyini waatuuse agenda kwekuba ggolo ye kenyini nga yagyekubye so kati muleke yeekuba eggolo kuliko omuvubuka we bayita Tamale Binodi Junior oyo naye omu ku bo mumuleke temuwa budde muleke akere ku makya ayogere ajja kkowa kuliko kitaawe kenyini mumuleke bambi ayogere kuba gwe mulimu gwakoze
okuva Museveni yajja muyinza gwakoze kuba talina mulimu mulala wene mulekaawo njala muntu agingire muganda ngono muwobaka buno ono goba mukulu ono bamuyita penge njala muwobaka buno manyi kuno kuolewa jambo kutosaako abantu bangi bali bakugoberera mu programu zo zokolesa li political kaba kwagalirayo nojja n'okola amanyanga mangi nnyo era n'olumbalulwa Kyagulanyi Ssentamu ntakwabudde twakoleka nova n'ogaa nti ate kati okomyewo ne weetonda which is okay naye mu kwetonda kwate noddayo n'okulyamu ensobi ffe tukimanyi nti haamu ye controlawo n'abantu abalala which is okay kubanga buli muntu ayagala muwogo naye njala kubuuza essaawa zino w'okolera programu zino ezireeta abantu abamalulwa Kyagulanyi Ssentamu okolera ani okolera Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okolera gavumenti kubanga buli statement gy'okola ng'ogikola ku social media ng'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu waba oleesinga wamulumba ng'obawagira kiba kitegeeza nabwo gw'okolera kati nze ngenda kusaba ekigambo kimu nasaba abantu obutakuwa budde era tebakuwadde budde naye njala kuga ekigambo kimu ekintu ky'okola gwe kennyini weebuzaabuza ng'afukaanaaba olina okwogera esayidi emu nti either mpagira oba siwagira naye okuva n'oleeta abantu abali ku social media ne bajja ne bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuwaliriza buli kibaagala kyonna kitegeeza gwoliko ekizibu tomanyi kikituufu ky'oli naawe tukimanyi bulungi nnyo naye ngenda kuga ekigambo kimu nti ebintu byonna by'okola tubiraba tetwagala kuwa budde naye ngenda kugamba nti programu z'okola ng'oleeta abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kikyamu kola ekintu kimu nga bwe tukimanyi nti bw'obanga owagira Museveni ne Muhoozi project do it directly dani okubuzaabuza abantu n'okuleeta abantu b'oleeta ku social media okumala Robert Kyagulanyi Ssentamu bo abantu babaddeko gye ku video yonna balabye kuba nze mmanyi bonna mbamanyi sisobola kujja ku platform yo kuba ekyo nakiyita nakivaako naye mbamanyi kubanga nadde nsobola balizoninga out kuba bonna mbamanyi naye njala kusaba ekigambo kimu kola sayidi emu nti owagira oba towagira dani okuleeta abantu abakumala Robert Kyagulanyi kuba buli oteeta omuntu abakumala Robert Kyagulanyi kiba kitegeeza nti gwe kennyini owagira ebikola by'okumala Robert Kyagulanyi Ssentamu indirect nga toweefula nti okola ki nti omuwagira ekyo kikyamu gwe nkusaba ekintu kimu sikulumbye siyombe naawe kola sayidi emu ensi emanye nti nyimiridde wano dani okubeera amatanka nange empale za Museveni nkiddamu vaayo ogambe lumu nti wagira gavumenti kubanga oba wagira gavumenti you have to defend government to attack all its opposition bw'oba wagira Kyagulanyi then you have to protect and defend Robert Kyagulanyi Ssentamu dani okwebuzaabuza ng'afukaanaaba tugenze ku Frank Gashumba oyo mumanyi bulungi basajja mevule mbamanyi bulungi nnyo abo njagadde bayisa mbuyisa muleke mutegere bulungi nnyo kati ebirala ebisinga obungi njala mbitegere nga mbasomera message muleke mutegere ekituuse mu Uganda era nekigenda maaso mu Uganda olw'ensonga tebantu abasinga obungi temanyi ensonga zino lwaki weziri naye njala muzitegere bulungi nnyo olw'ensonga nti ebigenda maaso bingi nnyo tutandise tutya njala muwuliza ka message kano lwaleero bulungi nnyo mulyoke mutegeere ekituufu kiri nti mutegeere tutandise bwe tutya mukera ku macha nebulaba radio ne TV gye bayita Galaxy FM nga erumba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abala which is okay kubanga basasula naye waliwo omwami gwe bayita Innocent na Habwe kati nga ye current CEO wa Galaxy FM yaweebwa obuvunaanyizibwa okuzimba ttiimu okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu national platform ne people power ogisaanyaawo nga bakozesa propaganda ne blackmail which is okay ono yaweebwa ensimbi ez'omuwoomusolo n'afuna n'obudde obugenda okuddamu okukola ebintu bingi nnyo okufoominga platform zonna ezigolwa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ekyo akikoze bulungi nnyo njagadde obaga neyo TV nkyamu nnyo kambisome kuba naye nkimanyi ayinza okugantawuliza luzungu that man called Innocent Ahebwa the CEO of Galaxy FM was given task of building a team to destroy Bobi Wine and NUP. Yaweebwa obuvunaanyizibwa okuzimba akakundi k'abantu akazimba akakundi k'abantu okuba nti basaanyawo erinnya lya Kyagulanyi n'okulivuma n'ekibiina kya National Platform. He was given a tax holiday for his radio Galaxy and given a free license for a TV. Ono yaweebwa yagibwako omusolo okuteekawo Galaxy FM era naawe wan license yabwerera okuteekawo TV era eno agenda giteekawo obudde gye bujja katono ng'ensonga enkulu eyamuteekesaawo ekyo kwe kwonoona n'okusaanyawo ekitiibwa kya Bobi Wine n'ekya NUP n'ekya National Platform
He was ordered to fire all employees who supported or who had ties with Bobi Wine. Oh no, yagoba abakozi bonna abalina omukwano eri Robert Kyagulanyi Ssentamu era abasinga obungi n'abagoba. Muno soka webuuze nti omukulu eri akolego bayita Mosh kati nga kansala Kikirya Makindi bamugoba batya yomu kubagoba. Galaxy was started by the man called Pius together with the innocent Nahebwa, but Pius was also close to Bobi Wine and he had also married a Muganda wife. Bakugamba nti Galaxy FM eno yatandikibwa omusajja gwe bayitanga Pius nono mukulu innocent Ahebwa. Na ye mukulu Pius ono yali mukwano nnyo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga yawasa omukyala Muganda. Wulira nno gye bikkira eno wansi. In the meeting with Muhoz, it was agreed that his business partner called Pius should be eliminated, that Innocent can take over all radio stations and TV in order to complete the mission. Bakugamba mulukungana olwatuuzibwa wakati w'omukulu oyo Nayebwa wakati we ne Muhozi bakkiriziganya nti business partner gwe bali bakola business naye agibwewo era mangu ddala mukulu ono Nahebwa atwale radio eno ne TV asobole okutuusa mission ye. Wano embagambira nti mwenda abasajja Abaganda n'abasoga n'abanyolo abakyalina business mwewale ekintu kye bayita kye tuyita shareholder, okuteeka mu shareholder mu business yo, kubanga basinga balina personal interest ne state interest bajja temumanyi n'akutta n'atakinga over business yo. Tugenze maaso. They staged an accident on the express highway. Pius was killed and Nahebwa took over the whole business empire. Bakugambye mujjukira bulungi nnyo akabenje akagwa ku Mwasanjera Owantebe Road. Omukulu ono Pius bwe mwamutegera akabenje kano n'afa era butyo Nahebwa n'atwala radio n'agitwala ne business zonna empire n'abitwala. Galaxy is mainly for the promotion of regime artists, especially Banyarwanda and Banyankole Igi, Kana Kambata, Sheila Karungi, Waiki Benda and ETC. Bakugambye nti Galaxy FM TV eno yeriwo kututumula bayimbi abakolagana government abasinga obungi Banyarwanda mundi omuli n'Abanyankole. Muno mulimu Kana Kambata, Sheila Karungi, Wepo ne Waiki Benda n'abala bangi nnyo. Tugenze maaso. In January, is going to launch a TV called Galaxy TV, and one of the programs will be called Struggle ya Chiwani, hosted by Gashumba. Bakugambye mu mwaka ogujja nga gutandika bagenda kutandikawo TV empya egenda okuyitibwa Galaxy TV, and era TV eno egenda kubeerako program bayita Struggle ya Chiwani, nga omuntu omukulu agenda okuyitibwa okubanga addukanya program eno ye mukulu ayitibwa Kasabuni Frank Gashumba. It will be targeting Bobi Wine and NUP. Ejja kubanga egezaako nnyo amaaso gassa n'essira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform. The only Baganda presenter on this TV will be Isma Olexas Godfather, Tambale Birundi Jr., Simon Muyanga Lutoya Basajja Mivule. This is to make it look like that Baganda who hates Bobi Wine. Bakugambye nti TV eno bw'eneetandikibwawo oba bakugambye bati nti TV eno wegenda otandikibwawo ejja kubanga eriko Baganda ebagenda okubanga basingako obungi, naye ku TV eno kugenda kuteekako abantu bali bamanyidde waggulu wali nga ntandika genda kubeerako omusajja yava e Sweden n'ennusu 5 stress nezimukuba n'amera ebirevu n'amera envi. Ngera kubeerako ne ono yeeyita Sitaani, taata wa Sitaani muyita Godfather, nono mutabani wa Tambale Mirundi, Simon Muyanga Lutaaya eyayika Windows, basajja biwempa ajja kubeerako nkino bakitwalire okuba nti kirunanga ekigambo nti Abaganda bennyini bannannyini kabakasanga bali Kyagulanyi Ssentamu ndoza mbulira bulungi nnyo. Era it was agreed that for the first 6 months they will also promote Chameleon, Baby Cool, but will dump them after they are sure that their image is completely destroyed in the population. Bakugambye nti kino bakikiriziganyizaako nti mu myezi 6 egisooka bajjagezaako nnyo okuteeka ettutumu okupromotinga oba okugezaako nnyo okututumula Jose Chameleon ne mukulu ono Bebe Cool, oluvannyuma ate banaamala basule wansi nga bamaze okuluba nti bamaze okwonona ekifaananyi kya Kyagulanyi ne banne mu maaso ga Bannayuganda. They have orders to attack Bobi and Babi, who they are called traitors for marrying a Muganda. Wulira bulungi nnyo. Bagambye nti bajja kuteekawo ne program
ebiva okulumba Robert Kyagulanyi Center mu n'ekimukyala mu Babi yakola ensobi okuwasa omukyala omuganda kati awo wembagambira nti mwetegereze nnyo katandika butandisi kati wano we wali okulena okukomba essowaani kati ngenda basaba omwaka ogujja nga gutandika nga Katonda tuwadde obulamu nabagamba ngenda tandika program namwatulira program namwatu ngenda nagirozaako gitandika nga ndowooza nti bino biyinza okujja. It's like I knew that something is coming. Kati muteekewo kano Kagalaxy TV nja kugula program namwatu nga bwe nagamba nja kuyita ne ba ex bamwe be mwafera be mwabba eri mukera kwogera ng'olwegulo ntusiimulawo ekyo bayita namwatulira nja kuteekawo open line nga buli muntu akube essimu ayina information ekwata ku buli TV presenter nga tugenda baya one by one tit for tat nchiddamu tit for what for tat mwagala kugula utole bya obufuzi waliwo ensinga okutegeera njira ko baza basomesa mwenda basomesa politics ne history ndoza results muziraba era tamwe bya obufuzi ku social media kuno nkusekeredde tojja kumala ko naffe twasoma politics ne tusoma social studies ne tusoma history bino tubimanyi. This is what we call divide and rule, blackmail, diversion. Bino tubimanyi bulungi nnyo kati wano omujjo okulabira omusajja n'omukazi bano tubeetaaga tubalinze mbagambye bano nateeka namwatu nga maninga ningamba nti bino bigenda kujja kati wano mulowooza mbu simanyi babavume kati kambabuulire Museveni bwe yanyiiga ennyo he waged the war against Obote's regime ya kulonda emmundu agenda natta millions of people in the world naye ffe abaana bakyali ku level ekubuuzaako nti how are you? How was your night? Good morning. Waliwo level egenda okutuuka nga tebakyabuuza kati gwali agamba basaba abana ba NUP tebavuma no they are just romancing you but the time is going to reach nga romance is over nga it's time for action bajja bavuma babone receipt nenze yo sijja kubeerayo kubanga programu zange ziwulirwa ensi yonna n'abazungu babeera kuno sijja kugwemula sijja kukola ne tujja kubaleetera abaana bagenda kubavuma n'emezi basiikuuke naye ate bwe munaashuka mulina okukoma Museveni kiyakola ate kuno kugulonda abaana bajja kikola kuba bajja kubakaaye kati wano mbalabula mwenna mugende empola omuzanyo gwe baleetamu wano si mwangu kubanga muli ku ground gye muliko eri abaana abakoowu ojja kwogera ekigambo ekikyamu ku muntu omukyamu naye ojja kuwulira kati omukulu olwo bamugambye ajja yogere nti Kyagulanyi yayagala oli omuwala Caritas Michael bikola kyali mu America agusima wulire agusima wulire kuba tukimanyi nti you can come out with any story to divert or to divide Babi and Bobi agutega mawulire ndo tubimanyi mu nsi y'obufuzi omusajja kube kuli gwe gubakubye kuli either oliwulidde obaali akudde ng'ekulivuga yagala omusajja bamusine kati Robert Kyagulanyi Center mu makuli yagabuuka dda kati okujjako bano ba supporters ne ba followers baga nti omusajja ng'akubye no ezo emboozi ziteekebwawo ku diverting na ku dividing abantu kati kankubulire mukulu Kinvinvi Muzeyizedde eyava Bulaya n'ennusu bitaano emboozi gy'onyumya oli omukyala muganda wadde omulabanga omukyala muganda ezo emboozi z'amalwa yayagala nga amumanyi nti omusajja muyimbi kyekisookera ddala abakazi mitwalo begombera Kyagulanyi Center okufunamu justice statement with him naye abadde clean enough to this extent kati gosubire boleeta stories zino enfumbirire anobe aveyo ogenda muwasa ogenda mukozesa ki tolina maanyi ga kisajja kyekisooka ate ng'omusajja eno banga bolo zo tezikola kitegeeza ne upstairs oba tokola olina kwogera ng'ekyalala ekiweddemu olufungo that's how you behave right now because omusajja yenna akozesa downstairs ne upstairs n'afuna answer efuluma mu muntu but wembwanga wansi tewa function kiba kitegeeza upstairs mie olina kwogera nga kyalala kitaliiko wuzi kuba tekinawo kitunga if you add downstairs and upstairs nga zikola bulungi you can control your words nga bwenkola but downstairs banga wali empty tewali kikola eno windows zibeera nfu dyensonga lwakyo njala kugati ekishuwa yogedde Babi tasobola kunoba lwekyo nti wakyogedde no afumbye emyaka gigenda mu 20 plus mukyala muganda lwakuba nti alimu olunya lwanko tusobola mujjawo
goina bwanyiziza ne si Babi si Kyagulanyi wanyiziza ba followers si Robert Kyagulanyi center mu si Babi no Babi akimanyi who is Babi okube magerere ngali ne Kyagulanyi nga buli mukazi ayagala Kyagulanyi mulaba kula kido mu kwako mu kifuba kati chovola nabagamba lumbe ekintu kyomanyi nti ogenda kimanaginga you can't manage Robert Kyagulanyi center mu ne Babi. Reason being, yawaso omusajja nga amanyi nti celebrity abakazi bangi abafuba okulanga basinkana Kyagulanyi tebasobola musinkana kati Babi manyi kyalimu kati gomune gwatudda ne bagamba katwala embiza ireno mbwa alina omukazi gwayagala agusima wulire agusima wulire bogata batule n'ekikondo nga tebikola moto katisobola kwaka kati yoyo musajja batule n'ekikondo tebikwatagana Windows talina kati walumiza ba followers so si Bobi oba Babi no way walumiza ba followers ye bali bulungi nnyo okitegera bali tebalina buzibu kati munnange fete tugenda kolagana bantu nga mugoli molovo n'ogerega tebina kibigenda kola okitegedde here fete kikulu tukimanyi nti mwatekebwa okwasama kuva ku macha paka lwaggulu nga musasulwa okudivertinga no blackmailing ebyo tebikyalya Bobi Wine tebikyalya Babi okitegedde bulungi nnyo yes kuba the officially married Bagina abana manage yabo ensi yonna egimanyi bulungi nnyo and they can present themselves anywhere in the world. Gwosobola okuba presenting ali akumanyi. Tosasula musolo, tulina kana kapama mutoyi, tosasula pampa, tosasula rent, n'amafuta bagulira magulire. Kiki n'omukazi gwalina bamutwala. Kati gugamba osokutuna kyosobola. Kati kugeka kasitula nga downstairs tewakola. Kitegeza upstairs wagenda kubona abona. That's why nti kati obona abona you suffer, you come to very early in the morning notandika okwasama noleka nolumba buli omu no not because abantu bagala bakuuliza kumanya omanyi there is a difference between an old toilet and the new toilet sound zaawukana kati gwe olinga toilet y'enkoma empya bw'ogigenda mu sound yawukana ne toilet ejjudde kati golisa oli toilet y'enkoma empya Rogenda muli muntu amantu wali mu toilet kati checho munansoje wawo ndise obuyisi njala boy information egenda maso awo nvuddewo njagadde bategeza ba bloggers abasasudwa buli kimu ne TV zigenda maso tuyuke tugende ku information eyandese awo mpitidde obuyitizi bana munansonyi wakatonaawo alright kati ekitava ku sengejjero kifuuka wankindo Abaganda bali basajja bagezi nnyo n'abakazi abaganda nti ekitali kitava ku sengejjero kifuuka wankindo kitya bulijjo tubagamba muloza tusanga omwami ono mulabye mukulu we Sudan Salva Kiir nga asala yekojowera mu mpale naye tuze tubagamba nga muloza tusanga mukulu ono mumulaba Yoseri ye yamanye bizibu bye n'agula kabuyonjo atambula nayo kabuyonjo gy'atambula nayo kwa wala bizibu Salva Kiir byalimu nenga atono ali times 3 than Salva Kiir kati twabalaga akifaananyi kino previously ng'omwami ono yatambula bamusibasiba ebintuntu atambula ebintu ebimusibe mu magulu mbira bulungi nnyo uyo mubira bamusiba obuveera mu magulu ne bawayalinga waya eri ku kali enkoko kati ne bwabanga akali enkoko katabuse ng'omukojo ogujja akali enkoko omusolo kagulwa mwezo gundi tube zalina mu magulu muzira bulungi nnyo kati za Salva Kiir ye oba sente tazina zimuwayalinga kati munange abadde ali ku parade omukojo ne guyimuyitamu ne guyita mu mpale kati yono yabisalira amagezi wano yagula toilet gyatambula nayo tu ne bamuwayalinga kati akali enkoko bwekeekyanga ye bamuwayalinga dambira be byabera nabe tomoza nti babitembe byakuseka no siri yakuseka akali enkoko bwekeekyanga zizo bamuwayalinga ono kati Salva Kiir yo buzibu afunye bwe buno wano wammaga video mwajire yatamze naganyo gipostinga ne kanji bazanyire ko wano mulanga omusajja yefukido omusajja omukulu kati those are the effects okubanti omusajja omukulu ku myaka gyalina president ali ku parade ali bakubalimba lwakubanga ne yefukira kitegeeza nti ensi wetu sabasajja tebachamanyi nti bwowezi myaka 7 olina okuwumula mukitegedde bulungi omusajja omukulu ali ku parade ani yetundako nga afuse Windows ziyise software kitegeeza aweddeko buli omu n'amutundiraga kikino kati ne mu 7 ono yamanya ebizibu bye n'agula toilet kati bamuwayalinga kati akali enkoko Windows software bwayika ngeri akali enkoko nga kechanze omukojo okagulwa mu
mu zino tubes bamasiba mago zamachira bulungi nnyo mukitegere yensonga lwaki ye yasala amagezi bulungi n'agula toilet atambula nayo ne bamuwayalinga so no bukadde magezi ngate mbuto waliyo galina awo sigenda kulwawo kanjalagira ku information eyandese kubanga information na nyingi. Alright, kati ndoza nsoke wanachi wala chinje no bansoke mbo information. Okay, nabagamba nachi wala chinji mwenna nabagamba nachi wala chinji mu kubafera bali mu government nabagamba ali ku kisawe entebe ya controllinga ebintu ebimu kati sawa zino aina office ku kisawe entebe agita the office of the president coordination office nembagamba nabagamba ndi banywira ko buyino information bawera ko buyino omwami omukyalo ono kati yavunanyizibwa ku butawayiro book na kibagamba gamuloza ansaga mugenda kyulya mu video jengero bazanyira naye nga office no mateka teriyo ne yero book banasenze bagamba basasuza mitwale no yero book in fact abantu bagigula mitwalo 15 ku mitwalo 8 wogisanze nga ki nga ntono nga sente ntono mwoza mitwale 3 muri baya ene office ya nacho wala ku kisawe entebe yeyo nenga mateka teriyo one mufere ali mu government ali ku kisawe entebe abonyabonya bana Uganda ne bu yero book yenanyiri office ye kati bagita the office of the president coordination office kati mulize muno muliro bufere buli ku kisawe entebe byo mbagazo ebyembera ko ne buyino no lindako mulize bulungi nnyo okusinzira ku mateeka buli Munnayuganda afuluma eggwanga alina okugema omusujja gw'enkaka oba guyita yellow fever era ng'okugema omusujja guno mu malwaliro buli muntu alina okusasula ensimbi eziri wakati w'emitwalo 4.5 n'okutuuka ku mitwalo 6. Omuntu wamala okugemebwa olwafuna akatabo akayero oba kayita yellow book akakakasa nti agemeddwa era nga kano kabalirwa musingiza kuno 6. Every Ugandan that comes to vaccinate 20,000 Uganda shillings extra. Wabula etwogerera nga kati omuntu alina okusasula emitwalo emirala 2 nakakasibwa nti ddala agemeddwa ekintu ekitabudde abasawo mu malwaliro g'obwannannyini. Okuzakatabo shillings 6 ngokuze vaccination otaddeko storage because limedaga toswadi boli purchasing mu facility toswadi kuba bantu bonna mulundi gumu wena distoringa otaddeko abakozi so etugamba nti bwoba ogitunze emitwalo 4.5 oba mitwalo 6 maximum it is okay ni Munnayuganda atasobola kugenda mu malwaliro ga government ajasobola okujja mu private nafuna empisa ku mitwalo 6 maximum naye ate kati Omunnayuganda bwe bamwongeramu emitwalo 2 kifuuka kizibu ng'olwedde n'emitwalo 4 n'emitwalo 6 gy'abadde asasula gibadde gyabuwaze. Abasawo bagamba nti emitwalo 2 abantu bano ze basasula zigenda buterevu ku akawunta yaliko minisita w'ensonga z'abaana Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi nga kati ye muyima w'ekibiina ekya Association of Externalization of Labour Digitalization of Yellow Fever. Barcode, just okusoma ka barcode bakukyajinga emitwalo 2 senakasasula $3 million mu myezi 4 $3 million. Awo sagala kulwawo nnyo ku obudde nabutono nnyo ndoza mutegedde Nakiwala Kiyingi obufere bwaliko ne department gyalimu tasomanga ko wadde okufunisa ekiyenje olubuto wabula yali mu mugundi biro book vaccination ku kisawe entebe tasomanga ko wadde okufunisa ekiyenje olubuto oba cross breeding ekiyenje kati yomu bali mu ministry mwene coordinating ayo vaccine tumanyiddwa ati mwatunyalira mbwe kati awo nvudde usigenda kulwawo kati kanyere ku kyande sebulungi nnyo tutandike video. Alright. Tutandise bwetute atakulaba akunyoma naye munnange olugero lutuukira bwetute njera kubaza Bannayuganda bwenda bali ku social media awali mu diaspora bali babitemu ggwa mu maanyi manya bamuweddemu amaanyi naye kansoke mbwe ka message kano. Omuzungu aine enkula yegamba nti totta kibenga tonna kikenenya ndusu atya ekituufu kiri nti omuzungu yenna ali ku lukalu lw'ensi amanyi obukyambwa Museveni nti mutemu muwambi naye Museveni bakyamukozesa nga jjajja kaapu olw'ensonga nti bakimanyi the moment you use these old people they can offer each and everything to stay in power. As we speak right now Museveni can offer each and everything needed by the whites to stay in power, but in the other side of the book, they know it very well that Museveni, he had stayed in power for long. Museveni is kidnapping people, is killing people, and is killing everyone in Uganda. But provided they are just waiting him somewhere, somehow. Sagala mugwe man.
kubanga musajja agenze Bungereza nave Bungereza no bamumanyi they have the omuzungu alina kye tuyita interest kati bakyalina interest zebaagala kati nze njala soka obaga ka message nga nti fe bakaddugala mu kigulawo kyawunya bagamba nti tulina obuzibu we fail to understand who are we tulemeddwa okumanya kye twagala kati obanga tonnatta kibe tosooka kikenenya anduso omusajja ono alina ebizibu bingi nnyo babimanyi remember Museveni alina omusango mu Washington DC between him ne Sam Kutesa n'omukyayina oli baba wenguzi ya milioni emu Museveni alina ne final case exhibit enamba njera ne Sam Kutesa ila bagatasobola kunya mu America naye America n'abazungu basajja bagezi they can invite you no janga bagaba wali mukutana kati bamuyise namwe baba testing kinga musobola kukola ki wakaruda amaso kati is there for some reasons mujaze tegera later on naye new vision bukedde bagenda kutandika kuwandika story simanyi yagenze wano simanyi yasinkanye bano bagenda biwandika kubanga that's where they paid to do so ekyo temukifaako wabula mulinde the outcomes tujja bwa outcomes zibadde mu meeting zezo n'ebintu ebyo bigenda kubirawo ninja no baga nti abasajja bano tebatta kibenga tebanna kikenenya andusu bamala ne bakole buli kimu kintu bakimala kati nyina bategeza omusango gye guli ogwa milioni ya $1 wafuna emitwalo 5 Sam Kutesa emitwalo omukyane yali mukomera muongeze misango gye giri ne buli kimu bakimanye bakyayina kibayina bagala omutuusa baleka bamufune so sagala mugeta amanyi gabaweddemu no mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo kitya Museveni yatambula nga government zimuwa convoy ngere mwala benti bamukimye ku kisawe mu America kati soko mpulirize bulungi nnyo wano munango mukulu ono ng'alinnya ng'agenda mu Bungereza naye mu Bungereza yatuuse yatya akatengo kangi akimanyi nti abantu beyattira abaabwe n'abamajja bali majje gakaira basinga bali Bungereza n'okwekatakasa komukoze ebbanga lyonna akimanyi nti mugenda kukola ki musobola mutukako muli awo over bukyanga lubanga lwa mmindi Museveni yatuuse Bungereza nga abakimanyiko beba agenti be mpozi n'abayindi abali mu system abatono era Museveni bwe yatuuse Bungereza ndowooza ne government yategedde nti ayingidde olw'ensonga mu expose the extent ne government etandise okudi associatinga naye tebakyayagala kubeera naye kitya muulize bulungi nnyo omukulu ono mu Bungereza mulimu ebiseera byemanyikiddwa mulimu Heathrow Airport ne ekisawe ekirala abantu bakulu kibagwako naye ku biseera bino ebiri byonna teyaguddeko yagudde ku kasaawe akatono ke yaguddeko nga okuba mu Bungereza ebiseera bimanyi waliwo Gatwick ne Heathrow teyagudde ku Gatwick teyagudde ku Heathrow no yagudde ku Luton Airport ka Luton Airport kano kasaawe kabwa nanyini is a private airfield ndi kabwa nanyini olw'ensonga tiyaddayi manyi nti bw'anaava ku biseera bino ebiri byonna abantu bagenda mufuna kati Museveni atambulanga no paso natambulanga bana abayimbi bagwa ku kisema mu kimane Benz kati byatuse kasaka na Carlton yayananiziddwa mafia we so lebo soldier omuto omusajja omwamula bulungi nnyo gobayita Nathan William Motenza yono ono Nathan William Motenza ono yayingira akadogo mu lutalo olwaleta Museveni yo Nathan William Motenza agent wa Museveni ono ya controlling aba spy bonna mu Bungereza mu machachi mu community gatherings mu business obiki kati oyo ye yakimye mukama wange amukimidde mu motoka eyabadde empangise oluvanyuma lw'okuba nti government yasobodde muwa motoka era yoyo motoka nzamwamula bulungi Nathan William Motenza musajja mubi nnyo kubanga yomu kuba kadogo kati video etandise yoyo Nathan William Motenza yomu kubayingira amajiga Museveni ga kadogo abantu b'Abingereza nzemba bulira omusajja ole banga alinde muganyo okutegeera kati omwami ono bw'amala omukima yamukimye n'abayindi imagine abayindi so si aba officials ba government ya Bungereza era yono Nathan William Motenza ng'ali ne current prime minister wa Bungereza yoyo Nathan William Motenza ng'ali ne current prime minister wa Bungereza noza mulaka grupu kawe keko yono mwami Nathan William Motenza ng'ali ne ka grupu kawe abayindi kati za mutegedde bulungi nnyo kati awosagala tuweewo njala tuyite mu bwangu omwami ono kyamuyisiza ku kasaawe kano Luton kana kasaawe nyiniko era ng'ono onanyiniko mugagga Fugge ayitibwa Al-Fayed abamanyi Al-Fayed ye kitawo omugenzi Dodi El-Fayed eyali boyfriend w'omugenzi Diana eyafa bafira mu kabenje k'emmotoka mu ggwanga ly'Obufalansa
So akasawe kananyini ko ye El Fayed kitawo omugenzi Dodi El Fayed eyafira mu kabenje ebufaransa n'omugenzi Princess Diana of Wales bibafira mu kanyonyi kano. So kati former rebel Kadogo Nathan William Mutenza yachimye omwami no motoka ngera ba muri receivings ke kabinja ka abayindi kati bana abayindi be bali mu kuperereza mu 7 era ntegezeddwako nti sente ezidukanya government ya Museveni kati currently ezitayita mu National Treasury bana abayindi ba facilitators kubanga tulina kye tuita invisible financing system nga ne Bank of Uganda tasobola kutegeera kiki bayita ki sente zidu mwebuza Museveni bamumye sente mu World Bank bamumye sente kudawo naye lwaki government ekyatambula kekitundu kubanga aina invisible financing system eyaba foreigners abali ebweru nenga bano bonna bagwira abadukanya system kati omukulu ono bano bamukayinja kabayindi aba financing sente mu 7 indirect nga Mutenza n'amafia abali mu nsezo bibatambuza ensimbi ezo okuyingiza eggwanga ono musajja Mutenza mugagga nnyo aina bintu bingi nnyo Uganda story najiba wadde mu video enkadde kubanga ne ufuna otuze wa Bungereza aina omukyala gwe mujja omukyala ali mu Rwanda bingi nnyo sijja kuddayo so mutegere bulungi nnyo nti omukulu ono yayise kasawe kano era emmotoka gye bamutiddemu yo Mercedes Benz wagon ya black bapangisiza mpangise jukira omukulembeze na watuka mu ggwanga bamuwa official welcome bamuterako lidika bamuterako ne motoka ezimukola ezimwerekera ono yazzenga mu yayo bwati nayingire Bungereza nga teri ategedde era bwe yamaze na sinkana abayindi be bifane mwabirabye olwamaze nakubasama nadduka nga taliko lidika taliko muntu ali mu panic HK chawaggulu era singa wabadde omuntu yina asobola okujja mu 7 mudde ali asobola omugire Bungereza nga talina bugisimu fungize kubanga official yategedde nti abantu bamukowa kye kyamuyingiza nga yekwese kati nawo tuvuddewo kati njera tegeza bana Uganda bwenna bali mu ggwanga lya Bungereza omulimu gw'omukozi mu gukoze omuntu yali atambulanga yiyagala alina lidika nga kati atambulanga komando nga yekwese agwa ku buso obutali main airport kitegeeza omulimu gw'omukozi kimukoze njera tegeza bana Uganda bwenna bali mu diaspora dala mugeza mwegendereze nnyo omwami Nathan Mutenza n'akabinja ke akaba mafia abali mu nseeyo abatambuza emirimu gya Museveni kambatizo katono nyumba zanyireka video kano nakabazanyirako ko bwe mwakalaba nembaga nti abayindi abali basinkanya Museveni abayindi abasinkana Museveni era ke kabinja kano aba video ekyali muno mulinda katono nnyo video nyinzo kuba sikyagirina muno naye ndowooza njirina mulinda ku just 1 minute mulyoke mutegere baani aba financing Museveni ndoza kanzire eno bwenti ngejifuna mu galale muninde mukatono mulyoke mutegere kye tudiringa nakyo wait a minute mundeka njala bazanyira video mukola mutegere abasajja betudiringa nabo aha kaka well and good kaka nokafunye kabinja kabayindi nane senta mu mwali wala senta mapanga maso nente isale kubo oyawuzise mutunga endigetende nkuba bebayindi abo mubalaba bayindi keka kabinja kabayindi baba bayindi mubalaba oyiye senta moli kati wewunye sokozeyo bongo for the first time in Ugandan history why is it that the Indians are trying to push Museveni to implement or to change the constitution of Uganda to recognize that Indians are Ugandans, Indians among the tribes which are found in Uganda, basing on the functions nabane funding Museveni indirectly. Yes, alright, we have a special day or demonstrating a bit to be is it outside is our wali Kabila Country Club because the big functions mwachiraji nenga you can't do anything kind of gathering in India kubanga woingira India baga it's a credible Indians only for Indians not for any other person from around the world yene ensonga on bamusasula akize abayindi bafuke bana Uganda by all means kati zamutegede pressure jeva bali bamusasulira sente na buli kimu abamukumye mbuyinza nenga ebitongo bisinga byonna byamujjako sente ebongeza nyibale muganti simanya inayo seta cha ina serinti ainamo invisible and ya mafia zabatambuze ebintu mu system
nomutegedde bulungi nnyo kati ke kabinja ka kyovula bakoze gathering line ne batambula bataddeko ebipande bali mu kuba bali bekalakasa ena amanyi gye gava okitegedde bulungi nnyo kati awo sigenda kulwawo njala tugende ku information endala lindako okay ekyo nkibagambye katugenze ku information kati Mr. President Kasubenti ko olina abakulembeze mu national platform njala bategeeza bana Uganda mwenna wano Major Kasolo Olum Major General Kasolo Olum wa Major Dick Olum Kasolo njagala obere ku video yagambye bwati. My name is Major General Dick Olum. I'm the UPDF Mountain Division Commander based in Fort Portal. I am also the UPDF Operations Commander for Operation Shuja. I am here in Kibuku, general areas of Ntoroko, where one of my battalions of 8 Mountain Battalion is situated. It was this morning that this battalion under Colonel Saulo got information that actually a number of ADF had crossed from Congo to Uganda, and they had crossed by midnight. It was around 1 o'clock in the night. They crossed River Semliki within an area between Chapa and Kayanja. So as they crossed, the intentions were not clear, but thank God the civilian population around gave information to the military. The DISO, the RISO had got the information, so they informed the military. Oyo sagala mulwako Major General Kasolo Olumu Dick Olum. Kati mukulu Dick Olum wano video wenjagala uli omwagitegerere. Dick Kasolo Olumu Major General mukulu Adolf Mwesige Tomutime Frank Tumwebaze ne Kayanja Muhanga njala bategeeza era tegeeze eggwanga ekisokera ddala ebitundu bino byonna kati ebirimu obulumbaganyi njala tegeeza public nti bano this is not ADF. No, it is not ADF. ADF is funded and was created by Museveni himself. And there is no any other attack which has happened in Uganda recently, even yesterday or today. No. These people are busy killing NUP supporters and NUP coordinators in those regions. Which regions? Bonyangabo, Chenjojo, Kamwenge, Kabalole, Kasenda, Karungura, and Rutate. We don't have any attack from ADF because ADF is Museveni. According to the information which I've gathered from reliable sources, I've been informed that all along, Adolf Mwesige, Tom Mutime, Frank Tumwebazi, and Mahanga Kayanja, Uncle Tomohozi Kanyarugaba, these people, they were tasked by Museveni to clean or to cleanse out the NUP influence in all those regions. So as we speak right now, there is no any other ADF attack. These people, they attacked and they camouflaged and they staged the attack. But in the same way, they were having a mission of killing NUP supporters and NUP coordinators. As we speak right now, all those so-called who were killed with the 15 people, those all are NUP supporters and NUP leaders. And thereafter, killing them, they were again readdressed as soldiers with army and police uniforms. Nchidam. Teri yo bulumbaganyi wa ADF. Amaje aga M23 naga UPDF gakuuma okuva ku boda ya Rwanda mpaka ya Uganda yona weyingirira okwegatta ku Congo. Aga UPDF M23 gigakuma boda izo nazonna era nga Rwanda ne Uganda balina obuvunanyizibwa ku nsala ezo. So tewaliwo muntu yenna yavudde Congo na bijambya. Nabagambe bijambya byonna Museveni yabirimu ne banne. Era mission izo nabazimanyi. Abantu abali mabega bya bino byonna bayagadde okukola ekintu kino. Kasoke mbaddiza kato. Museveni yategedde nti ali tali settled nga agende bwebwere.
yabadde alina okukozesa chance eno ng'akozesa abasajja bali okucreatinga diversion nga Museveni bagamba nti buli muntu gwe batwalako ekitundu kye nga NUP ekitutte, I'm not responsible. So you have to cleanse or to clean out all the opposition, more especially the NUP. Kati abantu bonna abatiddwa babadde basajja ba NUP era bawagizi ba NUP, ba coordinators n'abawagizi. Tekuli wa ADF n'omu, bo lwambaza obatta ne babambaza ebyambalo. Ngera mission yeno Adolf Mwesigye mwali, Tombutime, Frank Tumwebaze ne Mohanga Kayanja. Kati ono Major Kasolo Olumu, Major General Olumu Dick Kasolo. Please don't fool Ugandans. I've got the information. And in fact, information on najifuna kumala kwa nalisobola kujja ku exposing. And you are going to attack other areas as I'm going to mention here down. So mulekera okusirwaza bana Uganda. Information najifuna kumala nesagala kunyembanga sina budde sijufulumya nga mission yeri yakwatanga abantu ba NUP. Era njera bategeza bana Uganda mwenda nti Museveni yategere ngenda fulumwe nokusoko creatinga chetuyita war zone. N'abasirikale mbateke nga bali busy kwe creatinga ekitundu nenga bakikoze kujjawo bantu ba NUP bonna abali mbitundu ebyo. Kati soko mbuzi lwaki Museveni olwafulumye eggwanga n'ateekawo red block across all the highway ne intersection roads zonna ezingira Kampala ne Buganda? Ask yourself why. Olwafulumye what n'agamba muzeewo red blocks wonna kubanga ya document waba demonstration oba akabinja k'abantu bonna bagenda okwekalakasa oba bagala okuwamba red blocks zonto basobola ziyitako na implementing a red blocks why kubanga yabadde akitegere tuwasooka okubawo ekintu kyonna ekisobola okujja yensobola lwaki bataddewo red blocks. Kati ebintu bino byonna babikola balowooza nti ffe tetutegera tulina buwongo naye tulina obuwongo so zonna ezateereddwawo red blocks baali bazitaddewo ku counter attacking in case of there is a demonstration oba waliwo kudita nga teri mu system yaabwe. Kati bana abasajja ekintu kino bakikoze bulungi nnyo. So mukulu Major General Dick Olumu oba Dick Kasolo oba Kasolo Olumu, please leka kubuzabuza bana Uganda. Ebitundu bino omuli Bunyangabo, omuli Kyenjojo, omuli Kamwenge, omuli Kabalole, Kasenda, Karangura, Rutete n'ebintu ebiri mugenda okukolamu attacks. Byonna biri well plan to cleanse NUP era abantu bonna batiddwa tekuli muyeekera wa ADF bonna bawagizi ba NUP nga basajja bonna abakazi babadde mu mission eno okuli Adolf Mwesigye, Tom Butime, Frank Tumwebaze, Kayanja Mohanga oyo Ankoani wa Mohozi Kanyarugaba. Era bana abantu bonna batiddwa bali innocent kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti NUP yali bayingidde bulungi ngera batambula ku kyalo nga bakyogera lunyenti buli mutina wagira NUP tugenda kotta oba tugenda kusanya tetwagala NUP. Era ne bwogenda n'obuuza ba boda bakubira bulungi nnyo nti abantu batiddwa bonna badde ba NUP kwe kuteekawo KSA n'okuteekawo ebintu bino byali biddusaddusa abantu nga bonna bali mu kubuzaabuza kubanga Museveni akimanyi bulungi nnyo nti bw'afuluma eggwanga alina okuleka nga gataddewo diversions n'okuba nti agenda kuteeka eggwanga ku bunkenke yasobola okuba nga gyali ali bulungi nnyo. Mujjukire bwe nabagambako edda nti ebintu ebigenda maaso mu ggwanga byonna Museveni abimanyi bulungi kubanga abiruddemu ng'abikola. Kino ekintu bakimanyi bulungi nnyo nti baagala kusanya ekibiina kya National Truth by all means. Kati kyekyo kye baakoze teri rebel group yonna ya ADF. Mbagambye okuva ku boda eya Rwanda gyetandikira mpaka ya Uganda gyekoma M23 ne UPDF bakuuma ensale zonna tewali muntu asobola kusala kuva already bali mu Congo ate onafuutuka mbu ajja lumba ebitundu bye. No, that is a big lie and it's just a diversion whereby they come afraid to cleanse or to clean NUP supporters and NUP coordinators in those regions. Era ndoza mujja kitegera bulungi nnyo nga kimaze otuuka bulungi nnyo. Nkyagenda maaso. Era njala bategeeza nti areas endala ezigenda okulumbibwa ekibinja kye kimu bagambe nti ADF muno mwe muli Bunyangabo, Toro Sub-Region, Kijura, Kabende ne Kabalole nkiddamu. Ebitundu bigenda okulumbibwa basajja bano aba UPDF nga beefula nti banoonya mbu ADF yeri. Mwe muli Bunyangabo, Toro Sub-Region, Kijura, Kabende ne Kabalole very soon kijja kujja. Olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nnyo nti omulimu gwe bakola gwa kuggyayo bantu bonna abawagira ekibiina kya National Platform
nenga mbabulidde abakikoze ababadde mu deal weno mwe muli omusajja oyo gobayita Aldroof Mwesije, Tom Butime, Frank Mwebaze, Kayanja Muhanga, Nono Diki Olumu, Major General yavuddeyo nayo ebibaga bonna bali mu mission ne bagimanyi bulungi nnyo olw'ensonga bakikola bakimanyi era babambaziza olwamaze okubatta bambira babamaze engoye z'abaki z'amagye nga bwe kikola okubuzaabuza eggwanga. So don't be fooled by that that Major General Dick Olum, because this is a stage management mission of killing NUP supporters across those regions, because they fear that anytime people they can gather and overthrow Museveni's government. So don't be fooled by those people, and I'm here to expose them. Kanononga for the war. Ngenda ku information endala tuyoka tugende kubanga budde tulina butono nnyo olw'ensonga manyi mwina bingi nnyo ebyokukola. Kansule sina jemba koze eki gyendeseeyo. Alright, ekirala saagala mugende ku diversion between Pasis Namuganza and Anita Amongi. It's a pure diversion. Nobody can impeach Pasis Namuganza. And don't be fooled. Nobody can impeach Pasis Namuganza. Reason being, according to Museveni's system, alekawo parallel system. Nti ayinza okuddira omuntu minister nga minister amanyikiddwa wabula n'ateekawo junior n'amuwa orders ezisinga eza minister. Kati mu parliament eyo Pasis Namuganza alina more powers and more say to the entire parliament. So olwo diversion kuba kulasima bagenda mu impeaching, and no, Pasis Namuganza, she's more powerful than Anita Amongi. Ekyo mukijje kunze bonna bajja powers wa muntu omu ne waliwo abeera n'ezisukkulumye. Pasis Namuganza alina more powers than Anita Amongi, so tebasobola mujjako, tebasobola mujjamu, bali mu diversion zaabwe. Ekisooka bano abantu bonna batestinga ku kintu kyekimu, mukitegeera bulungi nnyo. So they have all powers bazirina. So ekibatawaanya mentality, buli omu amanyi nti amanyi Museveni okusinga munne. Okitegeera buli omu amanyi nti amanyi Museveni okusinga munne kubanga ye akukozesa n'akuteekawo n'akuwa powers genda okola kino okusinzira ku kyaba ayagala okukola. So ye ayagala kuteekawo diversion no creating chaos mu parliament mbere ku ekyo nti parliament yomba ne biko mujukire parliament is useless. Ekiyumba ky'ababbi tekirina mugaso, buli akimbu yenna ayina nakufa bufi. So yensonga lwaki batadde nobody is going to impeach Pasis Namuganza. She's more powerful than Anita Amongi and anybody in that parliament. Just bali mukola diversion kuba buli mwayagala kulaga uko mundenti ayiname ne Pasis wa amaanyi nnyo. Mumulabulabi ne wa amaanyi nnyo, ayina mangi nnyo. Ebaga sima balina buzibu ki bwabasajja sima biki politi. No. Bagala kuna bagamba ddanti ono omusajja omunyalwanda ono yabba amasannyalaze yeyita deputy speaker yebye speaker. Ono mukyala Magogo tasiye speaker, kino kifaananyi. Era wenda mulaba nti sana bajja mulyawo over ate bajja mulyawo essaawa yonna. Kati n'ekirala ekyo nga kivudde kusaala mu kirweko. Ekirala mwenna bannayuganda njala mumpulirize bulungi wano wetulaga. World Cup abanyumidde nnyo, munyumiddwa bulungi nnyo. Era mulabe lava bannayuganda gye balina nga balinga balina team World Cup nga balaze omukwano no promoting Uganda, which is okay and that is good. Now what happened to Uganda as a country? Kubanga tulina bad leadership and corruption ejjudde mu system. Bwetwogera SARS nga Uganda qualifying ogenda okuzanya mu CHAN zempaka ezanyiwa abaana abazanyira waka nga tebazanya professional. Naye twogera team nategezeddwako nti egenda kugibwamu kubanga of lack of cash, terina sente. But remember, Magogo ibalwanyisa Mulindwa, bamulwanyisa ne bamugjawo. Kwa Mulindwa yali asobola okukwata sente zize, Mulindwa teyali corrupting nnyo to the extent of Magogo. Naye soka webuuza, tiimu egenda kuvaamu mu CHAN nga tebalina sente. Naye Magogo yasobola okukwata sente obukadde 200 n'agula Range Rover n'agiwa girlfriend we. Esigadde azimu azigulemu ebizigo. N'endala nnyingi nnyo. So, such people temusubira nti Uganda egenda kuva ku system weri egende tuke wino tutusobola. We can't qualify in any big tournament. Tetusobola kubanga tulina mismanagement mu FIFA kye kisooka. Ekyokubiri tulina ba corrupt officials. Ekyokusatu tulina abantu ababbi abalogo nga tebakkiriza mupiira. Ekyokusatu tulina abantu abatali qualified kubeera mu offices.
nga yija isitanye okubango amanyo gogerera no gutegera nenga tasola guma njinga kati kyekiri mufufa bwebanga timba genda jija mu lack of money wakwata milioni zibina n'ogula bamuruka n'ojuwa mukazi sigana ozimwazi gulemo bizigo ye yeruse ngate waliwo sente ziva mu FIFA eziddukanya omupiira mu Uganda nga nazo muzibba bubbi n'osula tu Uganda ekoli qualifying tesobola kubanga ekisooka eggwanga muri fude bya kuzanjiramu wana mwagoba Lawrence Mulindwa ne mu sindikiza musajja obu omugenzi ne mutako pressure nafa although yayine bizibu management it's okay ne buli muntu yena agezezzaako ku development nga talent ya football mu Uganda musudde wansi bwemba temwavuwaziza mumuloga bwemba temuloza umusetinga na buli kimu kikoze kati as you speak right now magogo wadde sereze gwanga nozigula mu regional via mukazi wo kuboyagala mu oje kiwojjolo esiga nozigula mu bizigo kati timba genda jijje yotegena genda mu cyane ani abafiirwa ekisawo kye Nambole kati mukera ku machane muloto ne mukamu mu 7 mugenda ku hosting Africa Cup of Nations hosting ne kanya muinachi mu Uganda mu ekisawo as you speak right now kisawo kya Mulindwa atenga nacho je bujja ko wanata kifudde ko bajja disqualifying kitegeza tetuna kisawo Nambole yagenda mujja kule buzi bamumenyeewo kubanga olede musajja ali musimanyi manager Isewanyana siwe Isewanyana yani simubbi mulwadde bamo kwase kisawe ngale basiba nowe bakyaliwo mukwase kisawe nga kiramu kale kisawe kiringa toilet yenkoma njala kubuuza emikolo emipira gibade gisaliwa mu all along sente zibade ziba muziraga olode kisawe kwefandinga kati basabye budget eyokudabiza kisawe ngezimbe bisebira bibiri kati mbagati obubi magogo tasobola kuvana konde emiga kintu ekyo wadde kubuuza national team banga tena kisawe national team banga tena kisawe kyayo tetusobola qualifying buli kimu Uganda kifu tovola ntoma inokufa magogo inokufa na mpira gwa Uganda okutuka ku level magogo inokufa oba ofudde bakubye sasi oba kutomedde oba kuloze magogo inokufa Uganda okutuka we inokutuka mutulidde talent z'abazanyi omwana ayitamu n'agenda ku pro ne mukubira team esimu is not good enough and we are not going to recommend him omwana abasaba international transfer certificate mujimumma mbwamwe bulijjo mwabuuza wachi Uganda tena ba pro ku international level ku team zenene because abasajja bayine ennugu omwana avaano n'agenda ave Kampala nga basambye tournament team nezimwagala n'atuuka esimbwa nezimumma international transfer certificate ezo zola bezimagogo nga baagala sente omwana bwayita munasamba akaji era bamulimirira n'alemererwa professional ye nwankubadde affe empisa z'abana Uganda size ziryawe nungi naye ng'ekisinza okulemesa abana omupiira abana Uganda omupiira fufa yennyini abakulembeze ba fufa obubbi obugirimu n'okuba nti n'omwana okujja okusaba recommendation olaba ne mujibu yatandikawo academy eri professional naye mwamulemesa n'abantu bangi abaza okusaba certificate batandika academy namwe ne mubalemesa muze tutwagala kwogera national team batalina kisawo sola ku training tetusobola genda ku international level yonna butugenda kusaba world cup it is impossible nga tukyenda bano bamagugu ayina kufa n'abalala abaana bali kata bali mu kulaga ensi zonna laavu netuuka kuyabula ate katobe yaffe yabaaki bakubuuza ne national team osoma abantu 10 nga tolina gw'omanyiiko kubanga eva buli muntu ajja tulina bana Uganda abasobola okuteekawo tiimu bbiri ez'emipiira eziri ku international level abali mu different continent nga basaba professional football but okubayita temusobola bayita kubanga you can't manage them omwana ali more professional than the manager siga manager omupiira than the manager ali mu fufa nga ali mu professional nga wanaja nagamba Mr. Magogo mulimu guteekeddwa kukola boti Magogo tusigwa ntegeerera I'm the president kati such nonsense nga temusobola kukkiriza nti omuntu asobola okukubula eki kati abaana bangi bali bagazisobola kusambira Uganda kuba management infu management infu tuina timu bili esobola kujja n'ezisamba mu World Cup n'eziqualifying netwala n'ekikopo naye abantu abali mu management y'omupiira mu Uganda bonna bafu basaana kufa tuina abaana abali ebungereza abali mu Europe nga bali mu timu z'amaanyi niwakwaliza okubaze mu first division of second division nga bali manyi balina professional skills ne bajja kujja basange Magogo alowooza kugula bizigo bya Anita Amongi kugula Range Rover omwana ajja babuuza where's the national pitch oba the national stadium for the national team Magogo agenda tulanga mu byatunudde mu kalega agenda kubeera bwona
Okitegera? Nenga kyamubuuza eri gy'abeera national team eyina ekisaawe. National team eyina ekisaawe naye waffe tetulina. Recently abaana ba netball bagenda ne basamba omupiira ku international level ne bakuba buli kimu. Bamale mu kifo kyakusatu. Bakazi battu bali babanja sereza za myaka obeena ndakati nabo basiraanira eyo. Nenga bali presentinga gwanga. National League nayo yafa buli kimu kyafa. Abaana bangi balina ttane bafudde. Kati ye yensi gye tulimuza tutina kitugenda kukola. Nga tulina magogo tulina abasajja abali okufufa ababbi obubbi. Nga ttane z'abaana zibafiiridde. Mumukuba amasimu kirabu nne mulimesa abaana. Abaana bagala international transfer certificate recommendation kumafuwa temuziba mwagala sente. Omwana agenda kwagala DNC ye. Agenda kwagala DNC ye. Ni abaana bali obudde bugenze sigaze dakika 5. Awo nvuddewo buli omu ajja kwetigira kyenjogedde mu kijjemu amakulu. Wekinyiziza seetonda kubanga kyemba njogedde kituufu. Ngenze ku nsonga endala esembayo. Eno njagala bere crucial buli omu ajoleeze bulungi nnyo. Buli Munnayuganda yenna wooli obuyinza buli mu ngalo zo. Nabagambanga tuleme kwesiga nnyo muzungu kubanga aza abansomesa history abansomesa ebyobufuzi bambuulira omuzungu yaani nange ne musoma. Kati ffenna bannayuganda abaagala change, we should not put trust in those people. No, omuzungu alinga ssaawa ekyukira mu ssaawa na mu ddakiika kubanga buli lunaku essaawa zezimu bwe zitambula ebwe bayita omuzungu. Ayawukana ssaawa omuti 2 naye ng'asigala ddakiika zezimu n'essaawa zezimu zaawukana figures. Bwe tuba twagala change obuyinza buli mu ngalo zaffe. Essaawa zino Yoseri ali mu America naye akimanyi nti ewaka kiyinza okumukyukira naye tuganya okusituka. N'omuzungu alinze tukole kye tulina okukola tuganya okukyuka. Nga twasituse ntugaka tweddiza obuyinza omuzungu yasooka okujja n'abagamba bannange nsanyusa obbala nali nabalinda edda naye nga saa zasobola kibagamba nti mukikole asirisa. That's when we Africans we are suffering. Reason being, as we speak right now, previously last year in a conference ne all African leaders ne batula ne bateesa. What are they bali discussing ati? Nabamala China ne bayita bona bakulembeze ba Africa ne batula ne bateesa. Bali bateesa ki? Ne tuvaawo America bayise bona bakulembeze ba Africa batudde. The same people, the same continent. Everyone who wished to pass his business, he just called African leaders because boba ina personal interest so siku abantu babo. Kati ffe bwe tubanga tumanyi twagala continent ya fenesi ya fe Uganda. We should focus into wins abuli mu ffe twekolera ekintu kino. Muzungu ajja tusangayo, ajja tugoberera. Ne bwe tunaatuula nga manchi tunakisobola kukola ajja singa agenda ne ba dictators. Tovula benseze situsene zekalakasa. Then after muzungu azega seko ne bwe tunaatuula obutuuzi nga tunakitugenda kukola. Nebo tunaganda muzungu ya tayina kyagenda kukulya kubanga amayinti obuyinza ye buli kaseera abera ne interest ajja bwagenda naye. Omuzungu alinga wa taxi gwatudde mu ndata kwetaaga yagala oli ajja sola mu mulira for 30 minutes nenga gwatudde omo obudde bukuleka mukama wa kulinzi nenga otudde mu taxi agenda gwafumanze no kuwanze no gagali mu nakuma nyoko kola kimuno mu vamu ona bala bajja kunya kubanga ye interest ye jayagala ai interest zaze mu kuyita buyisi so sigwa atudde mu ndakati gwa ayagala obuyinza wekolemu omulimu ng'obudde bukyali omuzungu ajja kusanga. Tolina muzungu tana kyagenda kukolera. Gwe ne bw'ononga nti kati wami Museveni saazi omuzungu yagenda osooka ku mmeeza bannange twali twabalinda dda mutukolera ekintu naye kati tana kyasobola ku era amuyise n'agenda katambaga. Don't put your trust in those people. Power belongs to you and you can change Uganda anytime anywhere. More people will follow you because they have interest in Africa, but when you keep quiet, that you wait for them to do that work for you, a big no, musituke, tanda kyagenda bayamba. Ekyo kibabuulira musituke. Yayagala nnyo ebintu ebyonoonese ye najja n'ayingira mu bintu ebyonoonese. Naye munna mugenda kukozesa diplomacy. Mbabuuza kati.
Abafirika bali ne Russia ne batula n'abasubiza ensiri gwe baga webale nnyo. China ne bayita ne batula bonna ne bagamba webale nnyo. Nona abayise bonna batutenkala twatwala muntu w'Omufirika. Wale uliddewo nti Asian countries baziyise mu kitundu bwe zigenza mu seminar mu conference. Have you ever heard that those big nations, they have invited all Asian countries together for a conference? Have you ever heard that the Arab countries have been gathered somewhere in Europe or in America for such conferences? Or in China or somewhere else? Why is it ever Africa? Because we lack common sense and we lack confidence. We think that we can't manage our continent. Someone else can manage our continent. Why? We can manage it. This is a simple mathematics. Have you ever heard? What do they call Asian countries? Kubanga bamanyi neffe tuganya okutegeera ne bana Uganda muganya okutegeera. Kubanga temusobola. That's why baba sosola ne musigala nga bakumanyi bajja kusosola olwo kotegeere. Bana Uganda musituke. Temulinda muzungu. Muzungu ajja tusanga. Omuzungu ajja tusanga, omuzungu alinga nswere wali ekiwunya wejja ewatali kiwunya tejja nkubuulya. Omuzungu nswere wali ekiwunya wejja ewatali kiwunya tejja. Nkiddamu banda Uganda musituke mweddiza obuyinza bwammwe. Bwe mutasituke temusuubira nti bagenda bayambako. Muzungu nswere wali ekiwunya wejja. Gwe salafene ng'oli wano ng'oli kale kalugambo oli mukatale ko sala fene. Enswere inza n'okuveruzira ku beach nejja mpaka katwe. Mwawino enonya fene wo musalidde. Wego bayita omuzungu. Ne batamusaze tejja kujja. Omuzungu nsora ewali ekiwunya wejja. Kati mumutudde muli comfortable tewali kiwunya. Agenda bayamba ki. Era agenda gamba oli ayagala ofira mu ntebe kikyotuwa. Nti akatinze amafuta gonna ngabawadde. Gorodi ekala moja muje musime mwagala genda Kongo muje mugende Kongo bite wano musimeze ngida bo abasirikare ne protection mugende mwagala ki mzinde kibawa kubanga we have nothing to provide or to table. Just for kuwa buli China so kubanga asigala mbuyinza Museveni bakimanyi nti yakata million ezuro musanvu across East Africa. But they have nothing to do to him. Kubanga is providing what they want. For us, we lack what to provide, and we don't even promise them that we are going to do this. Take it. Mabulidde omuzungu nswera ewali ekiwunya wejja. Ne bwe banga osalide fere mu wino. Esobola okuveruzira ng'ejjeno nyakawo ka fene. Kyembagambi musituke. Ennaku musajja akyaliyo. Nyingi nnyo zakyaliyo naye omukyalizo gimalayo. Banaye mukaba 13 mpeera mayi mugenda Saudi mugenda kata kula mpira gwa sagwa gwa France ne Morocco. Mukaba 10 era njagaliza Africa. Buli kimu kitemu bulungi tujja sekano na corona onako olungi mweraba.